bitiisa engeri Alien Skin gyawonye okufubutibwamu ekiso akatambi enkalina wabula nga wolaba oluyogano olwo eggaali ezzeesazeeko bw'abadde amaze okuyimba show etabadde successful ngenda kuwulirwa kitabadde successful wabula nga tiimu Alien Skin musembere kumpi kibanda nno bandi banga waliwo abamunonya naddala abantu abali mu Dubai era bumugambe yegendereze kati akatambi enkalina wabula sola kalaga wano nga mumanyi amateeka ga YouTube atuba tuga violating wabula buli video no wojimpera ka like no subscribing wajja wano kwenye namba ya 31 obwejja kafuna Alien Skin awonye okuttibwa mu ggwanga lya Dubai kati nno akatambi akokolaba wabadde oluyogano era kigambibwa bana bamwewerera before awo oyabadde omu kubasinga okubanga bamwewerera era nga olwamutuuseeko n'amulaga nti amukanzi kati kigambibwa ono information gyenina yagenze amaaso n'abanga afuna banne ne bajja olw'oluvannyuma lwa Alien Skin okuyimba bwe yabadde ku street nga yakafuluma bw'ati awo ono bamusazeeko ne babanga batandise okubanga bakubagana ne eggaali ye gye yabadde nayo era kigambibwa abamu ku bo ku ttiimu ye anti coach Clement yafunyemo ku buzibuzi bwawo nti okusinziira ku kulwana okwabaddewo okw'amaanyi ono naye yeetagira ddala kati njagala nkuwe wano ng'omu kuba nalumanya abyogera sooka mpereka like ngenda kubuulira yamugamba Alien kojje Dubai bwe kutaba kubwa balina akabali kye bamupange naye omufango okuyimba kuwadde kugaanyi genfuna agalaga omwami oyo ne banne abebamu kwabo obolyawo abadde bewera okubanga batuusa ku Alien Skin ate akabenje kati ekyo bifaananyi byolaba awo show ekituufu yagenze nebanga egaanira ddala mu ssaawa ezasoose wabula nga oluvannyuma lwa promoter oyo ayitibwa Rambi omu ku promoter abasinga okuba n'ekitiibwa era abasinga okuba mu nakasente akawera mu ggwanga lya UAE ate awo mu Dubai mu kibuga promoter yatuuse n'alaba nga byonna bigenda kuba nga birabisa era olwatuuse ne baba nga babadde balina okubanga basomba abantu okusinza ku information gyenfuna show ekituufu abantu abagula ticket babadde tebasuubira anti oba oliawo kinaakwatira ddala era okukakana ng'omukulu yamaze abantu ne basomba embu ne baba nga bayingiddewo mu kivulu ne basobola okubanga bakibuguza era maaso ogenda kubanga nkikulaga wabula nga ku street e Dubai Alien Skin nkiddamu Alien Skin mwena Fangon Forest Soldiers manyi mugenda kujja wano munyooke wabula mu mukulu mumutegeeze obulamu bwe ate buli mu site nyungi nnyo buli mu matigga olw'ensonga abalabe kigambibwa yakola bangi bamanyi ne batamanyi musajja wattu era yeetaaga okubanga aweebwa ddala obukumi kati no Sheikh Ashraf omusomodo ewasembayo wakulu nnyo njagala owulirize bano abaana b'e Dubai si bangu Sheikh Ashraf musomi wa dua akugamba ekintu kimugenda maaso akusimuyo mukubireko ojja kumanya ebisingawo era nga ono kyakugamba akiri kimu bw'oba olina ebizibu bitatambula bulungi nnyo asobola okuba nga abimala kati abajja airport pickup bwe wayagala okupikinga okuva ku kisaawe Entebbe bannabo bakikola bulungi nnyo okulaba nga embeera yo bagitereeza ate mu style ey'akabi nnyo kati Alien Skin bw'ati basobodde okuba nga ayimba era ngenda kujja nkuwa ebisungawo Mandogera mukwatako bita nkwatako na bagambe kali mukana zike yabine muzika itupo wange olyaso mukatigaba ene kama hindi oli dankuri hapo nitima mungali nekumi boba tosobola katena totomboli benisola bateka munyoya sobi eni mutekiri agone kireke akapobe katingala kurukuluka owomutima munafuya wakuguluka benikotagala tosagala wama amin amin Kali mama ni mbo story enka okukuma la kemi mutu jaso kagogola kakakele na leko la desimu muluka katana la kebele ko kote tukoni okote tutula naye na tutula katana huko le kudeno kutalonda yo ejewe na lindi lewa jono kile kao kwe den mule mwako le kugwe wesimbe ofe to izimbe amin rola Omanita baito kuomba
Olala. Owote babu chikanga. Olala. Olala. Karibu mzima. Baada ya sasa, hanga tunaanza. Ashike. Teka hiyo ndio. Bila baada ya kande kabisa. Gondola, gondola, gondola. Como? Gondola ni ko teka kama su. Osala kama karibu. Teka kama su. Osala kama karibu. Awa turibo amu VIP. Nilamu kama gande ordinary. Afuna wa kulita ndemba raia eyo VIP ili yakuba erigenda mu ordinary naye talina wayizayita eyo oyo VIP eri kumpi ne stage ili yakuba erigenda mu ordinary eriyo ijudde eriyo bali mabega ordinary balikona